amaziga ngabe matono nenga kwa kuva kwange kwalibawo kunyolwa simu ku vibe ya dala buli muji yali yagadde tali mu edit ekiraga ne bwe tuliko akitebali simu bano omuntu atali mu yimbi akunoma awuzendo ngokiwani akanava tekawuda ngombineze ekyamazima kati mabafango ne kamba buli ekino nze nakuba embali amanyi ne gansukako nze tabolo lumu ne ngamba ne dala yinze mani yinze kimeke na hina kuba embali amanyi ne gansukako ntuka ne bunako ne nsubula ne ngamba nange endo kanji tesaba kuba nti nendonge weddeyo bwe nenga bagulu bizibu Alamye n'agamba nti endongo agivudde mutaddamu okulinya ku stage. Gwe gusoose. Mana Uganda beera mangu. Gwe gusoose okukikola mbu avudde mu oyava mu yasoka nawonika n'agamba nti nze endongo njumbula mu gwa 10 bwaba gwali mwaka ki. Gwali gwa 2023. N'agamba nti endongo njumbula mu gwa 10. Nitulinda ne gutuuka teyawummula. Ate jjo yavudde n'agamba bannange ate nga si nalinja ganze najanja capital milioni 8. Aira bafani bawoza atu kwagala mpaka kuulira bobi buno bwe bobi bwe mpulidde wa meni mundeke abasobodde okuyitayo njagala okubagamba nti alien skin obudde bwe buweddeyo obudde bwe buweddeyo kubanga bino ebintu bina yabikwata bubi abaana bano yalina chance ebeegobako atereza obulamu nati yayongera bwongezi nakubawagira bwe bakuba chicken ebikonde ngagamba semanyi ng'ebintu byakola tebitegerekeka kino kintuuka ngako abale bange mubamanyi mubalaba kyebantuusangako mukikubisangamu ali basobodde alien skin ne waafuna obuzibu essaawa zino togenda kulaba wadde ekiyenje ekivaayo ekyengana kaasa mbuba ne mu set-top 10 waffe gwe bana Uganda bali ku birala tebalinako agamba gundi olumaamiro lwokaaba bwe banzitanga mutekangawo embeera weya kalinze kambabulire omuntu yakoma okola statement eyo abantu ne bateekawo embeera yali Bobi Wine 2021 mwe bamukwatira eruka tali muntu yenna aliddamu kuteeka bannayuganda ku bunkenke mbwe bankwata muteekewo embeera bali wala gye basanga bali ku nkwacho yaabwe abamu bali ku bakyala baabwe kugaye bagamba nokuga bakuziika ssaawa mmeka era bakuziikawa nga tali n'omu ataddewo yasuubira nti bwatusibwako obulabe hagambe gonga ligenda kufuna ekizungu kyonna eri waggulu mwe ekizungu kigenda kalakata emiti gyonna gigwe bannayuganda bagenda kugaana okulya lwaki otagenda kugambye music agenda kuzanyibwa ku radio nga wali ene skin yekatukungubaga mukwano ne wokera ku macha nagati alien skin gezesa bula kala bule okwebika kunene nekera ku macha obule tukube simu zonga tukulaba tukutwesingere tukulaba kati bakuwambye olabe era ashitaka zijja kuba 2 emu yakabadia na mudogo ruga media kale ku celebrity track extra UG ogambo te mulungi atulaba ne Flex media official bade ndodo kola basula ngajendi this is a business don't behave like a fool kubanga oli mu business yo chano mbadde si kyakulaba naye kati wezeemu okulaba mbadde Nairobi ng'okola ki? Ate ababire bagenze na obadde wa? Mbadde Nairobi eyo ng'okola ki? Ogenze oli musawo. Simena kutandika okuyimba bling bulina kuzeyongerako obungi. Ziri 2 zokka. Ate netegeeza ki? Eno. Era najje Nairobi eyo gye nabadde mbadde omwezi mulamba. Naye kati nakomyewo. Kino ekikola ky'okutugamba nti wadde Nairobi oyina amabanja okolyoka otugamba nti wafulumya eggwanga nedda kyogera buli afulumya eggwanga nebbanja oli bwagamba nti nabadde siriyo ndi Nairobi ate nabye ngenza okukwasaganya eyo mpolampola n'abakikuyu bange agafuuka musangome South Africa ate kati musangoma yoza bakyali nayo bakoma ku mirembe gy'abali ba Ivani bakyeyune n'abalala South Africa tikyali basangoma bakyusa kati luli balinga bakubira mu masabu kati bakubira online ateekako video balina engeri gye bakugatta babikola bakolokolo ate bo bali wano n'amasuba kolokolo bakola baki bakwata nnyindo we bati nakuba n'owulira ng'omuyindi yayogera mboki
bakuba akawumbi mu dakika 3 tulina sula flexible nga tinagenda wala sula wala akatambike nalabye akamusajja waffe seka ya sini yes bannanga akatambi akatana bakalaba agenda ku page ya anko ya sini bagiyita Happy Dad for Kids. Yes. Waliwo omwana ono yasooka okulabika mu katambi ng'aliisa ebigere nga bw'aba buli kimu akikozesa bigere talina mikono ndowooza sekasiri n'agamba bamuliraanye mundeetereko omwana omulabeko musituleko mubuuzeeko akatambi ako nga bw'okalaba awo yasitudde ku mwana oyo n'amuliisa bisikiti omwana n'aliisa Yasin Haji Yasin ng'akozesa ekigere sula flexible kino kitegeeza ki bantu ameka abasobola okukola kino Haji Yasin kye yakoze batono baitha batamanyi Haji Yasin ye Muganda sijagamba ba mutoba mukulu basimanyi gejebeddini Muganda wa Haji Amis Kigundu yes baluganda ne Haji Amis Kigundu so family ngagga kyenyinza okugamba family ngagga nnyo so mugagga bwati ali ku status bwetyo okubanga asobola okulera omwana oyo ate n'agabana ku kyokulya ndoze tukirawunding off nti that is humanity obuntu naye obuntu mu bantu bwatugwamu naddala ffe abatalina kye tuli tetulina buntu bw'olaba Haji Yasin kino ekikolwa kye yakoze ku status ye na omuntu gwande wadogamba nti mba nina kye neetaaga mu bulamu bw'ensi eno abo bakifuna bakirina ekikeeza ku makya ogenda oboneebone wetika emigugu asolinge here and there yakirina akirina ate mu bungi ate akigabanako n'abalala because kino ekikolwa kino bw'otunulira Haji ng'alya ku kabiskwiti ako ng'omwana akamuteeka mukama n'ekigere ku n'ennyala yaffe abamufuna mpola abanaku ku ngeri gye twenyinnyala kino kituwa ekyokuyiga nti tetulina kye tuli nabamu ekitusibye mu kubirira abanaku kwepanka na kwewulira oli munaku weepanka abantu abafunye omukisa ne boogerako ne Haji Yasin oyo alina lecture gy'abawa like omuntu yali afunye ku chance nze nafunako chance nengera ne meetingako ku office awo ku hamu naye akuwaida kika wakati wana ng'akubulira ebintu about life ogenda okuvaawo ng'endowooza gy'olowoozaamu obulamu ndala naawe kyobadde olowooza because yangamba nti enkuba weetonnya nali njogerako naye yangamba nti enkuba weetonnya manyi okuteeka abaana be n'abatambuza Kampala yonna ng'enkuba etonnya n'agenda ng'akola stop over buli awali abaana b'oku street n'assendabirwamu abaana be abali mu mmotoka ey'ebbeeyi n'abagamba olaba abaana abo olowooza nze Katonda namuwaakyo kubanga mmwe nze kitammwe ate nga muli mu mmotoka era so anayitibwamu masasi naye nga bo bali awo ku street so olina okubeera omuntu mulamu alina engeri gyakunnyonnyolamu obulamu yatuukako time n'agamba n'ogamba nti ye tebamusabira bino gamba simanyi seeka ajja kusomereddwa simanyi weesabire nga gwe omuntu eyo saala Katonda agiwuliriza nnyo so abantu abafunye ku chance okumumiitinga alina engeri gyanyonnyolamu obulamu naawe olina ogamba kitegeeza nze bulijjo bambi balantya so omuntu mulungi nnyo nze nga nze omuntu kati nkisobola naye nga nsoose kulaba nga naye akikoze naye oli emabirako wali eri nze mbadde sikisobola nti okulya ka biscuit ako n'omuntu oba oli awo ng'olabire kale mu mbeera gy'alimu abantu abasinga bagamba nange nkisobola nange naye kizibu okubanga obale tolina humanity oba tolina buli omuntu eyo nga bweri omwana ng'amuliisa naawe kati gwe nga ffe abali eno soka nagamba nange kisoboka kitya osoboka n'okebera eno video was AI generated oba nga ya muntu abayimbi abantu bonna bali mu comment ndabye mu comment section ndabyeko A-pass ndabyeko bamudra bw'odula mu comment section ya video blue tick zesingamu obungi kyokka kyewunyisako ebyo ebintu nti ye waba akikola abatatunulidde ezoizasinti wabantu banaboogera numbers zammwe simambu numbers bagenda naye bagenda okulaba nga buli muntu kyamukutteko video katambudde bannange esoka waliwo
omwana nga ayavula okujja okumutuukako n'amukwata n'amuteeka wano bwe wati. Allah akusaasire ya Rabbi, Allah akuwe ebirungi Haji Yasin. Tusaba Haji Yasin Allah akwongere ebirungi, akwongere n'ekyosinga okwagala. Ffe tetumanyi kyosinga kwagala, naye gwe akimanyi akwongere ekyosinga okwagala. Era njagala mukkirize ekigambo kimu nti mulimu egamba nti alina yayongerwako Katonda awayeteeseteese. Kituufu. Kitegeera. Nze musabira bulamu bwokka. Allah akwongere ebyosinga okwagala Mukama waffe, ffe tetumanyi kyosinga kwagala. So ensonga bwetyo gye nsoose naye kuba video yankutte bona soze njirowoozaako. Yes. Ninga nakwatira akalere tukandi gye nsooka okwogera. Kosa ensonga bwe ziri. Sura flexible nga tuvuddewo. Yes. Ko mu kuwandiisa Kyagulanyi president wa NUP. Yes. Gaali yabadde masavu nnyo. Mukuliko eyo. Era ekintu kyatambudde bulungi nnyo. Nga bwe kirina okutambula. Nabalabye nateete waya zonna nga zijjudde ebitoomi. Bannaye kuliko adde kutagala. Naye mwebale kukolera struggle bannaye mwebale n'ensi. Mu kaseera kano muyinza obutakifunamu leero oba enkya but maaso eyo gye bujja. Naddala abantu abakoleredde struggle mujja kuganyulwamu nnyo ebirungi bingi kuba abantu babalaba. Okay. Eyo nga tuvudde yonna emboozi ebukeredde olunaku olwaleero Patrick Mulwana aka Alien Skin. This week we yatandikira waliwo omwana yalabikira mu katambi ng'alaajana nti yakubiddwa bamuyita top dancer. Nenga manyago baye namu something namuwaya mwana w'embaale ye namuwaya oba erinnya eddala ndyerabire nenga ye namuwaya yavaayo n'alaga nti yakubibwa n'ayogera ekifo mwe baamukubira n'engeri gye baamutwalamu okumukuba. Amawulire ne tutasooka tutagawa nnyo makulu nnyo. Wakati ng'omwana yakabyogera watawo olunaku balumu omwana n'afa. Era bamuziise eggulo. Bamuziise ye Embaale. Era ebigambo byageddwa Embaale babiwulidde. Essaawa zino omwana agamba nti abaamukuba bamukubira wa Alien Skin mu makaage ewa Alien Skin mu Kizungu. Abakulembera omukuba kuliko Babu. Ono yasi yalinga abayindiyindi. Omweru. Kabadiya. Ddala wako n'omwogezi wa poliisi. Kabadiya. Nga abatema. Kabadiya oyo Babu. Mudongo teyaliko. Tayinza Mudongo ayinza obula kuba Mudongo. Waliko Mudogo. Ne Alien Skin ye nyini. Wa poliisi ya mention ngati yamwetaaga. Kitegeeza nti wewe kuyitaaga babakuba. Oyinza okuba tewakuba search nti naye bano yakulira. Gwe komanda wabano bonna oba oliawo. So Komanda 001. Bona batambulira ku biragiro byo ebya Alien. Yo mukube. Kisobola okuba nga sibwe ekityo nti kyogamba bati Alien basobola okujjanga komanda Mudogo waliwo yamunyizizzeeyo n'amuleeta amukubire wa Alien. Kisoboka nosula omuntu kati kankujja wano ngene kubire wa Alien nze naawe sula osobola okkiriza omuntu nti oli yanyizamu nene emukubirewo kati tuveeyo tutunulire ensonga kyekiri mu nsonga eno. Ekisookera ddala mulimu violence nyingi mu bintu bino byonna ate violence tugikonda eminga ngaffe abavubuka nti alina kweyisanga bannaffe abo engeri gye beeyisaamu naate era nabo tulina okumanya side yaabwe bo bagamba kiki ekibaforcing okukola ebintu bwe bityo. Waliwo abayimbi nga batambula n'abantu naye nga abantu abo tebabamanyi nga tebabavunaanyizibwa nako n'olwokuba oli alabye omuyimbi azze kati nga Palasa atera okujjayo wajja kana recordinga music abantu ne bamugirako abaana bamukatwe yonna ayinza okuba nga tabavunaanyizibwako just bazze olwokuba bamwagala Palaso kati fujja abaana buli bakola tetulinenyeza Palaso kati kiringa ku bayimbi abalala but waliwo abayimbi abamu ng'eyo gurupu yonna aba abamanyi abamu yabasuza abamu yabasasulira gye basula abamu yabaliisa abamu batambula naye ebbanga ddene kati ekyo nakyo kyanjawulo kati bwe tutunulira kino nti abantu bano abakola effujjo batambula ne Alien Skin era poliisi webeesa moninga esooka kuyita omukulu yennyini komanda waabwe 001 then nasobola okuba nga akola ki annyonnyola bano kuba kati abaana ebiseera ebisinga bamu babeera tebalina na address tebalina we basula abasinga basula mu luumu emu nga 8 abamu basula mu mmotoka abamu basula mu biyigo
like talina permanent place oyinza kugamba nti kati wemba njagala divorce nende munyonyo gye mmujja toba wemba njagala nze police temanyi but wegamba nti alien skin jangu otwetera abantu nabana bakola effujjo by the bino byonna okuva webyabaawo twali video yonna omuntu ayinza kupresentinga video mu kooti obawa nga alien akutte ejjinja oba akutte embazzi oba akutte ekintu kyonna akuba omuntu okay teriyo naye alien ye butwa omukulu wokweka suspect nawe obeera muzzi wa misango omubbi obeera nga toli mubbi naye ng'otambula n'ababbi nawe obeera ki mabega kaawo waliwo era ekyabaddewo badde bagala kukwata bawa Justin Amel Nsubuga ne bagenda ku hoteli wane Kololo bano ababeera ku gundi ku reception ne basikali ne bagenda munda ne bamutemyako nti why sawa yonna bakujjira weebulule kati polisi yo yazze kukwata yakutte bano ogwo musango okukweka omuki okweka suspect ogwo musango era babakubi bali mu komera okitegere babakwata kubanga bageze bakweka suspect kati ekiyisa alien skin ku police sigamba nti bamula mu katambi konna nga kuba omuntu oba nga atta omuntu abamuyitwa annyonnyole amakubo g'abano wetwali abaana we balumba eddwaliro ly'ensambya webagambira nti bakuba abasawo tetwalaba alien skin nga akuba omusawo okumugjamu amannyo twalaba abo bamudogo simanyi kabadiya motoka ya Fangon ng'eyitawo nga weeri kati ebyo bye twalaba nebyo abantu balina okukitegeera nti bino ebintu si birungi mu society ya leero si birungi alien skin alina okumanya nti ekintu byonna kati bimugwako essaawa zino alina bimuvunanyizibwako kubanga kisookera ddala aganya okukula nga ye omuntu kino ekyokuba abasawo kyandibadde kimutereeza nnyo abaana abamu natandika okubeera nga abeegobako mpola naye ate gye yakoma okusembeza abalala okay alien skin ze muwa amagezi gamu nti omanyi ebintu by'endongo bimanyi tebiri mu interview nange leero nsobola okufuuka omuyimbi owakabi nga soose kwebuuza ku muntu yenna alien yajja mu ndongo muno ayinza okuba yali atobye kansanga awo mu kiwempe katwe kukanika biki ng'atobye akozeko emirimu gye egy'enjawulo mukama n'amubresinga najja n'afuuka owakabi 2022 ndowooza 2023 n'afuuka n'okutuusa olunaku olwaleero akyali muyimbi w'amaanyi ayinza okuba nga yaliyo ng'alaba bakamiliyoni ba Bobi Wine bayimba nze mbayita ba BBC bebekulu Bobi Wine kamiliyoni nga bayimba naye n'atamanya kiki ekiwangaaza abantu abo mu ndongo kiki ekiwangaaza abayimbi kiki ekikwata amatu g'abafans okuba n'okutuusa olunaku olwaleero there is no way wosobola okwogera ku Ugandan music without mentioning chameleon Bobi Wine wa bebekulu ekyo tekisoboka kubaawo n'oba tomwagala you will mention him ku ekyo kyakoledde music industry so ali endowooza najja ne extra force eyiye lwaki force eyo yajja Bobi Wine agenda mu politics 2018 akaluka kantityo kajjukira Kyadondo East Bobi Wine biri byonna bye yali Rastaman biki atuula n'abantu be atandika okukyuka yeeyubula wakati mu kweyubula kwaleeta ebintu bingi ate kwaleeta ebizibu bingi kulina ebirungi kwe byamutuusako n'ate ebibi bingi ebyajja nti Bobi Wine yatuukako time nga ye ghetto gladiator oba ghetto president oba ghetto commander n'ebirala we yeeyubula n'agenda mu politics n'agenda aleka ekibinja ky'abantu abaana bolaba mudogo baani nga tebalina mukulembeze juka luli badde bawulira mu Bobi Wine enviiri azisazeeko okitegeera enjaga agivuddeko akyusiza n'ennyambala bwe kimu kikyusi Bobi Wine afuuse honorable bano abaana bali batambula abaali bawulira nga Bobi Wine wabeera n'amalasita bwe gati oyo ye waffe atandise okubeesalako nejjukira abaana abo tebasigaza muntu abakumaakuma abatambuza ne babeerawo 2017 tebalina mukulembeze twala abantu bangi nnyo simanyi Kabaya simanyi Ghetto King bajja bonna okwesimbawo bafuuke ba president ba Ghetto abaana ne bababoola Buchamani wano bonna ne Buchamani yabeeranga ku lusegere lwa Bobby abaana ba Museveni namugamba nti nkatize president wa Ghetto abaana bamuboola bali abaana bawuliramu bayina ba Ghetto meza yabaabwe bawuliramu kati Bobi Wine abaleseewo 2017 2018 2019 2020 ije emyaka egyo bali redundant babunda
ekyana ne kiva ekawempe n'ekatwe mu galaji mu kwoza oil ne kijja kituulawo kyali skin. Kati abaana bali bonna Bobi Wine bye yalese kamo kyakatwe wa bonna ne bajja ne batandika kulalinga behind alien skin because nga bulaba nga yoyo wafi naye n'agamba wa Bobi yamukooneramu awo yamu endorsement ku Kivulu yagamba post yenjijjoka gye yagamba nagamba ya posting abantu babiri kuba balina show babiri Palaso ne Alien Skin na yagaliza Palaso shenonji naye ku Alien Skin nagamba nti tukula ono mwana alimu ekifaananyi ky'obwa ghetto yensonga lwaki buli muntu ali ewa wansi alina okusitukiramu agende ku show ya Alien Skin ekyo kyokka post ya Kyagulanyi jujjukira ekyo kyokka kyali kimala mu mazzi Alien okulaluka okugwa eddalu because mu kaseera ako ebbugumu eryo nga Bobi okuwa endorsement n'okwogerako boogezi nti yegwe kakalaamu erinnya liyambukirawo waggulu okitegeera bantu bangi nnyo beya wa byline awo n'aba mentioninga somewhere somehow na good faith so Alien yagwa mu kintu ekitali kyetegekere yagwa mu baana abayala yagwa mu baana balina omukwano mungi nga balekeddwawo music najja nayimba ebintu nga bibatulamu butuuzi kati ensi neeraluka ojjukira yajjaawo ku Wazit Galaxy abantu kansanga yonna nejjula abavubuka nawe olabo yagenda ng'okola interviews by then ensi neetabuka so Alien mu kaseera ako we yali alina okwetereereza okukola force eyaddala n'amanya nti kati nze Alien ntambula noono naye ensi yonna yagireka abaana abobuwala n'abobulenzi abakazi abakadde buli asanze yeegatta ku gaali omu ne yeegatta ku Fangon mu ngeri eteetaagisa Alien n'abeera nga alaluse amalala n'afuna mangi awo tumulaba nga abuse kabanga lya poliisi ebintu bingi bijja biddiringana tulaba okusho ya Joe Stede yali ku Afrikana Kabadi yakutte musikatisa mututta musitudde mu bank tulabye ebintu bingi simanye eyo waliwo omukozi wa TV enaggulu eyo baba bamujja ku stage oba musitulabi tulabye ebintu bingi mu myaka emitono naye nga abantu basirise abantu baloza byabavubuka byabaghetto ate ne government yagala kukiyingiramu okitegeera government yagala kiyingiramu because nabo baatyamuko balawooza nti we banakiyingiramu ate Bobi Wine ajja ku lidingira ku ekyo government fighting abavubuka gekosa ba ghetto youth kivula bakola buli kimu ekisoboka okulaba ng'omwana wa ghetto no tumutereeza mu ngeri emu esoboka kivula batadde obumbi bungi mu baana ba ghetto awo ojjukira ba Jeno Damulya n'abalala awo bakola zi ghetto structure n'ebirala byonna biganye buli president wabeere kololo n'ayita abavubuka kuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo baba wa buwumbi n'obuwumbi naye structure zagaana because omwana wa ghetto ye kyawuliramu kirala nekyo ky'omuteekamu abamu babeera tebasoma bambi tetukibanenyeza olw'embeera so Alien we yakolera mistake kwe kuba nti ensagirese emujajinge nga ye teyeewolereza ye yalowooza nti buli muntu amwagala ensi tesobola kwagala kyenkanyi ensi ekkuba emiggo mu ngeri yonna nenga kati Alien ali mu mbeera nti abamukuba tamanyi wayo gye bakola ki tamanyi miggo gye mukuba tamanyi waje bava kubanga yakireka kibeere open buli asanga amumanyiire kati ekibonyabonya Alien Skin olwaleero nti bintu bingi bino byonna ebiriwo byali bibaddewo nze nkubulya byali bibaddewo kubanga njagala kugamba nti bino ebintu byokutta abantu bakufiira mu premises zaabwe bibaddewo ojjukira wano Robert Kalamaji yafiira bamwokyeza mu kikomera kya Chameleon but tetulina katambi konna kalaga nti Chameleon yayokya Robert Kalamaji naye omusango nakoma okugugoberera nga yali ssaabawabi wa gavumenti Michael Chibita nga yagulimu fayiro kati simayina gyeri oba yabulirawo aba bagyokya oba byazikirira awo okitegeera nyinza okugamba nti Spice Diana teyatta nsamba okitegeera n'olwokuba nti yafiira mu kikomera kye okay Spice yavunaanyizibwa eriruddawa poliisi newana bakonsideringa nnyo crime scene kati ekibonyabonya Alien Skin olunaku olwaleero hanze obale tulina katambi konna ngatta Joram oli yasooka okufa oba ngatta ono yani ono top dancer n'olwokuba nti abantu batambula nabo teyabakolamu
due diligence teyabasunsula kati ekimbonyabonya olunaku olwaliro naawe alina kukola ki kati obudde bumuweddeko buweddeyo buweddeyo takyalina kyayinza kukola kubanga Chameleone alien asonyiyiddwa ye buntu akyasinza okufuna emikisa egisonyiyibwa mu nsi muno naddala mu sekita ey'abayimbi chances afunye nyingi nnyo nti n'okuba nti okufa kwa Jolamu okwo kwalimu amancholo mangi abo bagamba yali avuga emmotoka Simanyi n'emutomera ku kisenge n'afa abo bagamba Simanyi bali bamutuusa mu ddwaliro n'akola ki n'afa enfa ya Jolamu tetegeerekeka wayisewo emyezi 8 oba omwaka guyinza okuba guweze kakati ate uno top dancer naye afudde kibi nnyo omuntu nga tannafa okuwako obujulizi n'amala n'afa wakitegeera omuntu ng'omukubye n'omulekamu akasala kkubo neyekakaba n'ayogera nti divorce yankubye oba abatambula ne divorce be bankubye bwajja n'omulaba mu face akutemerawo olina okufa toleka bujulizi kati bano abaana bakubye simanyi babadde ekirubirwa kyabwe kyabadde kyokkubo oyo top dancer bakubye endowooza mu ngeri yakubonereza naye ate ne batamanya nti kye bakoze kigenda bayita obulamu bwayo bwonna okubufunya nti omwana bamukubye n'ayogera nti abankubye ye gundi ne gundi abo tubamanyi nti batambula ne alien skin okay era mu katambi talina we yamention nze mbu alien yakoze eki yankubye bamukubiddewa kati ebyo bya police kuba kati ezo thorough investigation yaga omwana katambi nzisaka maze endowooza yaga bamukubirawa nawulira Musimanyi yali ava zitibwa mu Ndeeba yali abeera ne bamutwala wa okitegedde kati ebyo byonna alien skin yavunaanyizibwa alien agenda kufuna akaseera akazibu katafunako mu bulamu bw'ensi eno nga bwe nkugaa nti alien afunye emikisa mingi naye n'agitwala for granted kavuka kabadde kato mwana abadde muto tanaweza na myaka 35 myaka 3 ali myaka nga 24 25 kati okutta omwana bw'atyo anyway sagala kubeera ano kujajinga naye alien skin ekizibu kyagenda okufuna kiri ekintu kimu nti amazima amatuufu gali nti ne banamuwoleza ku TikTok oba wa TikTok tetuula mu kooti era si high court nze nnina genawulidde nti olunaku lwe yayimba ekkololo owulira polisi yagenda omukwata era n'abali baze omukwata baaliwo kati amagezi ge yakola ayina ya mission gye yakola n'agamba nti okuva ne leero nyingidde NRM abakulu ne bagamba ati musooke mugusale mama nabbanja waali awo musooke mukole mutya mugusale kuba naye kyemmanyi naye okukikola okukyogera yali amaze okusoma embeera yalaba bali bagenda mutwala nga nobati yalaba kakati alien skin ekizibu kyalina divorce kiri ekintu kimu byonna kati byagezako kola essaawa zino yeewolereza oba oli wa NRM oba gwe taata wa NRM oba gwe jjajja wa NRM kati tebikyakola makulu essaawa zino ensobi alien skin gye yasooka okukola mu bulamu bw'ensi eno simanyi oba alina abazadde oba alina abantu abamugayidinga mu bintu nga bino mama tabeera waawo waggulu awo mamba ayinza okuba kati bino tabitegeera bulungi kuba ye muzadde naye mu nsonga bwe zino olina okubeera ne legal advisor namateeka banamateeka gye bali aba pro bono tomuwadde 10 okitegeera nga kuyambako okugayidinga mu nsonga zino kuba abayimbi basobya every single day basobya naye oba talina legal advisor abika ayambale kubanga ensobi gyasooka okukola yagenda n'akola olutalo ku DPC w'Ekatwe Kamugira omanyi bulungi nnyo n'obusobozi kati bamutwala Jjinja eyo naye era orders zisigala orders bya protocol talina kyasobola kugamba nekitakola ki ate musajja w'amaanyi nnyo mu bintu emisagala kubigenda n'amukolako olutalo biki n'amuvuma n'amuyimbira n'oluyimba mu Kamugira nagendako Ekatwe awo nga tanaba kuvaawo awo nga fayiro ningamba subhanallah namba oyo omusonyi wa busonyi nandaga buli kimu nga olwedde kinoonyerezeddwako n'obukakafu weebuli namba
bo balina be balinda balina that special order erindirirwa kaseera kagenda tuuka katuuse gozawaki yabadde alama ku TikTok kuba yabadde live naye yatakiza ne face tasobola giteekayo yadde mukazikiza kugambye we yabadde kati kuba essimu yakabadiyo olabo bona enaabeerako kati ate abo abaana kyenkugambidde nti bo balowooza wakera ku makya n'ojjako essimu mutebasobola kutwesinga waliwo omwana we yali yegulidde erinnya mu kuvuma abantu simanyi mbu yalabisa ababbi b'ettaka bamuyita Benison polisi yatuuka nemunoonya munajjako essimu n'agijjamu neeryana n'adduka emubende age kutuuka emubende yabasangayo kitegeera kati ekyo ekizibu kye balina okyali wano ekyaddondo bamanya nti kati waava wano agenda mubende bo ne bamusookayo aba yakatuuka bwana omwana tweyanziza ssebo webale kutuuka otambudde bulungi kati bano balowooza okuggyako essimu leero mukibataasa bo bali ku bya jingo bebagoberera kati awo lasa najjako essimu n'amala n'akweka eryanda n'agisula mu mukwana n'osuulayo kyo neweneesuula mu mazzi bagenda kubafuna emisankati okunyonyeza konna byawedde kati ali obuzibu bwalina okusanga buli obuntu bumu ndi yalumba Chameleone muzibu Chameleone abadde mulwadde Chameleone teyitaga stress Chameleone ye muntu yekka nkyogera bwentyo nga bwe nkirowooza ndi ye muntu yekka abantu bannayuganda gwe twawa eddembe otukola kyayagala because tumwagala nnyo laavu gye tumuyinako si yakugula ate si yakwogerera ndi Chameleone asobola okuba nga mu kaseera kano ayambako poliisi okulaba ng'obumenyi bw'amateeka buggwawo mu Fangon n'ebirala bibinja eyo gyebiri eyo nateete wa katwe but Chameleone kati ye top champion okwasisa empisa tewali yamulonda yakera ku makya n'agamba naye enough is enough kati yenza akwasisa empisa mu bayimbi oba omwagala oba tomwagala yakulira DC kati yakulira DC disciplinary committee Chameleone yennyini mu kaseera katwandibadde tetumuggyako hadithi olw'ebyo ebikoleddwa byakoze nenze nga wenkugambye nti Chameleone wakera ku makya nakola ekintu kyonna ekiswaza laavu gye tumuyinako tegenda kuvaawo ate Chameleone yeenenya mangu buli kimu nekitereeza nze nkubulire abantu abo abaana kyobola era nze mbagamba kimu nti bajja mu ndongo muno nga tebasoose kumanya history y'abaana abasajja bakikoze batya nakyo kye basobola kukola osobola kubakula ku Mayanja family kati generalize nze it is Mayanja family tosakira ku machano gula ku Palace olutalo noza nti Chameleone wizo bajja sirika eri Mayanja Brad yo yerwanirira yokka tosobola kukola ku Palace olutalo noloza nti biwedde era Chameleone wali yali mulwadde atanafuna mbirizi zigatta atanagatta ali ku medical n'abaleka ne bamanyira wizo musimanyi bamutute mu studio bamukoze ebintu bamulikodinze olwe status ye yalimu yali oba atamide n'ebirala Chameleone ya anotinga ina akatabo ka bbulu anotinga kati Chameleone yazuukuse olugoma abantu njagala okubagamba nti mu bayimbi b'e Uganda wano Chameleone yakyasoza okubeera violent man but silent violent ye ebintu byakola Chameleone yeetaaga kamera yo kamera ejja kumunoonya mu time entuufu Chameleone muntu asobola okera ku makya n'akola ekintu ne mugamba leero Chameleone gavumenti emusse Chameleone kino kyakoze Chameleone yaswaza Chameleone n'omulabako obulayo bungi gwe wennyini abadde amwogerako ebyambyone n'ovunnama kankuwa example manye bano abaana ebiseera ebisinga tubeera tubagamba bano nga balowooza byakusaaga abantu bonna bali mu media bafunyeeko the test of Chameleone the real Chameleone owaddala Jacob omutuzo omumanyi nga ayogera Chameleone abogera bimafukule omusajja kasajjako nga bano abaana bayogera musimanya alina obutandalo mu bigere oba alina ki bagamba kabadi alina video gyakola nga agamba Chameleone alina ki eminyolo bamuyita simanyi obisias simanyi bisexo wone kyeyogera mbu amagulu oba galimu eminyolo oba galimu obuuma kati ekyo kyokka Chameleone ekyo kye bamugamba agenda kubonereza babaana nga tabakutte nako bagenda bakuba bajje n'abafo waafu Chameleone yagende wa Jacob yamwogerako n'amutereka enzingu nga ziizo ng'akyali ku ddembe eyo
Kamyo yajja buzi. Jacob yabiva nako takyabijjukira. Najja nako konedi misali. Sawa nga mwendo gwekiro. Tegede wasula. Damozi jonkere. Tegede wasula. Go on daddy. Jacob teyadda kwogera Kamyo. Nenga Jacob yali asula wali wala. Ngate tasuka nti wali n'omuntu n'omu amanyiyo. Ne ku mwendo gwekiro nga bucha. Jana matati. Na mukongo na. Otegedde. Ezo gwagambye nkola kino. Ze kukyalirako. Go on daddy. Anto so kwefukira mu nyumba. Jacob by then simanyo yali yawasa oba yatana wasa. Naye we yakoma taddanga mukati bakyali. Era buli omu yeebuuza Jacob yava kujo kuva ku Kamiri. Kati kankuwa example endala. Tuba tuli ku radio gye twaliko kusuubyawo. Mukama waffe ekisagala bimuyingizaamu ekibuki yayinanga police nga ye waba atambula nalwo ekintu ekimusanyusiza nga yina omuntu ali ku mpewo amusindikira message NB air of course oza kulaba message ya boss wo nga tataddewo NB air the information ogwe nowesigiriza abagenda kusomera eyo abasinga eno story bagimanyako bayibula bagimanyi n'abalala waliyo olutalo bikibikimbo Chameleon n'asamba abaana ba boss waffe boss ngaweriza message by then dictator yali akola olweggulo dictator Mark era I salute you mwagala nnyo muganda wange oyo mukama waffe n'amuweriza message n'amugamba Chameleon asambye abaana bange n'ekiyise ku mpewo dictator Mark n'eki yakola message evudde wa boss nagamba naye breaking news Chameleon abadde agenze kusomera bweti n'asangayo abaana ba bosi wange n'abasamba. Kamyo yali mu mmotoka ndowooza ng'akola ki ng'addayo. By then radio yali ewulirwa nnyo. Kamyo yakola bukozi turnover. Najja. Yajja emisinde ku station. Twala nti abasinga basooka simanyi ku registeringa mu kitabo simanyi ki yayitawo buyisinga ne studio yayitajjanga uga tamanyi na studio weeri. Ng'abuuza kimu Dikira Makaliwa. Kati abavayo bwati asanga Secretary Williams ava kola. Panga Secretary yasokanga amden Maka nalyo kajja. Basanga Secretary William mu lukulu lwalinga luwanvo. Dikira Makaliwa. Koya wuli kumpewo. So musajja n'ayingira studio nanga alina byayogera awo byali bingi bimusagala kubyogera byali. Walina kumpewo. Oba yamuforcinga kumenyawo byayogedde. Imagine. So lutalo lwali lwamaanyi nnyo lwagenda mu buwumbi bwa ssente mu kooti nakati kyemanyi omusango wabaakomawa Mwami Ahmed Bogeri Masembe ne Dr. Jose Chameleon olutalo balumanyi buli omu yayolesa ssente ne bannamateeka okitegeera so kati kyenkugamba nti Chameleon tebamuggyako weeni ajja saagamba bugambi kuba yatuka time ndowooza ne babitereeza ne music ne tuddamu ne tumuzannya ntabaluganda neebeerawo biki naye nga ssente zigenze mu kooti ndowooza zaalinga akawumbi kalamba Nenga Chameleon tannaba kuzikiza ayagala mumenyewe ebigambo bye mwayogedde nti Chameleon yasambye abaana b'amasembe so Chameleon tebakola ki tebamuggyako weeni kati wokera ku machano okola video lokuba taddeko data wa 5 mu Chameleon ayina eminyolo simanyi obuma mu magulu tugenda kukuba simanyi oyambala obusikati yajja kusirika Chameleon ye muntu akyasinza okubeera violent ate ngo efujjo alikola mukasirise waliwo time myaka ndowooza nga 15 16 egiyise bana tebamanya bakajja mu industry muno time yatukako ng'omuntu akyasinza okubeera n'abantu abayaayi yali oyo bamuyita Lubega Kasimu Yangamulo Badman Gadget Yangamulo yalinga alien skin leero bugirita nga newoba polisi nga DPC bamulonze kiro woletayo musango mbo wabira Yangamulo bagabwa munaye file omwana anti ajja tukuba ngayina kye bayite eggaali bantu banera baggaali bali abana baali bakambwe eggaali Yangamulo ey'obugirita ate ey'obugirita yali ya Khalifa oli Yangamulo nga kuba akudisciplininga maaso makalu ng'ensi eraba talinda munja kukyalira kiro lwakyalinda buzibe wakusanze eri basi ola zino zi street jam we bazikola osibe bayine emmotoka bayinange emmotoka ze bavuga nga bazijjako enzigi aparking eri nono na parking eno ne bakufuna makati nga bayinza okubembako nga 3 ku lubuto nga bakola ati fujjo lyo nedi okusi kubanga tolina gyogenda kuwaaba nolaba Yangamulo kati omusanga nga talina na kyakulya
ngane muzigo wa nejo bakubye motoka ye nejo bakubye motoka yagambye basirikale bakubye motoka yange bakubye makatuye ne bajijjamu endabirwamu zonna ne mbaga mmwe temunna bakola fujjo olaba yanga mulo mukubye motoka ye nasigala nga ejo bayikubye nga Bobi Wine agenda kwa natumede ngamba ebiddawo tebyenkanankana ne yanga mulo bali bamanyi ngense batya naye akyasobola kati talina force talina maanyi nze gakugambe Kalifaga nago yomulaba yomu ku bantu abayina eggaali bana bali ensikinde balina ggaali oyo Kalifa Sadati Mukibi yali asula wano Kabowa yale mwana we Kabowa kati yavaayo ayina gye yadde eyo ku masitowa waliwo story ze twamukolako nga tuli ku radio basi bana bazikola ku TV by then bali bagita record TV era dictator mako nze yanjigiriza ebintu bingi yanjigiriza okukola olugambo ate olugambo olwaddala era dictator bebatandika n'olugambo lwa bebatandika olugambo wano mu Uganda wano ngo dictator kyayogera waliwo omusajja Lwasama yaddawa Lwasama gyali yafuna nno ssente kati ali mu government naye gwe Lwasama yakola okitegera kati waliwo wano abasajja waliwo Lwasama the music teacher waliwo dictator Mark Kasuku Jacobo ani Jacobo yachakola lugambo kubanga yeye yali mukwano gw'abayimbi nnyo naye gwa abasajja batambuza eno industry bano ba Jonathan Jackson bagenza okujja bamugudwa Jonah ng'ekintu olwedde kikutteyo bamaaka bo bakola olugambo ate ensi yabaagala omone kwogera ku muyimbi naye n'ataku kuba zinalina misa kinagamba abasajja bakola bamutemako ekigambo lumu bwe yazimba okugenda bagamba simanye eddogo bikoze bitya ngate bagenda nanyo omusajja namugamba bannange byoyogedde si bituufu sirina ttalo mu kigere kakitegera ate by then misa kyo yalwalira amatalo gali gazze era ne yali by then aliyeti kisache uyafiira naga ati bamuloze ttalo waliwo era n'omuyimbi bali bamuyita yafa yali mu Golden Eagles by then yali Eagles waliwo bamuyita simanyi biki nga mukyala mulungi nnyo mweru era naye yafa mu nfa yemu oba yali namukasa ndowooza kati abasajja bakola olugambo bana bebaliko essaawa bakola by then TikTok yali teriwo YouTube nayo abayimbi tebagitegeera olugambo lwabanga ku radio kusinga ku radio bakapalaga abo bakola ebintu enensi betayinza nakulowooza nti bakapalaga asula Bobi Wine amujje waka n'amuleeta mu studio n'amuleeta just slot ya dakika 10 naye nga Bobi Chaya amunywera na mu studio ajagala nga naye ajagala nnyo kati abana naye kati wanani olugamba so situla kyagula tewali akale bebe kulu yadde atambula nnyo boso muyita mu lugambo lwo tewakyaliwo na lugambo kati abantu kati babivaako nze gape waliwo byenalabako maaso makati twali ku vision yawo bebe kulu najja ng'omwana oyo Luswata amuvumye simanya ayina enjoka mu lubuto yali Mary Luswata nagenda yogera ekigambo ku bebe kulu najja bebe kulu ng'obusungu bumujjudde buli wamubola buli wali omubiri waliwo obusungu nagala kuba kukana ne bakagalya mu studio byali bingi nnyo so Gravity kwe yafana namupako oluyimba Luswata ate Gravity ate ye bamuyisa bubi nnyo ye nga womanyi nti ebintu bino tubyogera Luswata alina omuntu omu gwe yayogerako omuntu omu nga w'amaanyi mu ggwanga sagala kumwogera linnya kubanga abantu amu baprotecting amanya gaabwe twali mu COVID awo omwami oyo yali musajja mugagga nnyo nga tunoonya abannayuganda bakomyewo batya Uganda omusajja ye n'apangisa ennyonyi in fact yagiramu buumu naye nga bannayuganda babonaabona bakomyewo batya Uganda ye n'apangisa ennyonyi nejja abaana mu America ndoza yo bamusanga oba mu nsi kibalina ensi gye bamusangamu ne bajja famire ye abantu balina kusenga balowooza nti bannayuganda be babatuuse yajjamu ne bafamire ye basatu Luswata n'agenda ku Abani n'amwabya akirabe mu basade za gavumenti biki omusajja kuba essimu yajja gikubira kabushenga nkya Luswata teyadda n'agenda eyo neyeekweka n'agenda eyo mikwesesse Abagalaxy gye bamujja ne bamugezaako kumuwa wakalimu naye byayogera takyagatta nga already ali outdated ebintu takyabitegeera kati yagenda bweru eyo just ebadde preamble okubamenyeramu njagala okubagamba nti alien skin obudde bwe buweddeyo kubanga bino ebintu byonna yabikwata bubi abaana bano yalina chance ebeegobako atereza obulamu naye yayongera bwongezi nakubawagira bwe bakuba chicken ebikonde ngagamba
simanyi ng'ebintu byakola tebitegeerekeka. So alyenze kusasira ekintu kimu tolina kati woyinza kuddukira. Yalamye n'agamba nti endongo agivudde mutaddamu kulinya ku stage. Gwe gusoose Uganda beerabira mangu. Gwe gusoose okukikola mbu avudde mu ndongo. Yava mu yasooka n'awonika n'agamba nti nze endongo njumbula mu gwa 10 gwaba gwali mwaka ki? Gwali gwa 2023. N'agamba nti endongo njumbula mu gwa 10. Ne tulinda ne gutuuka teyawummula. Kati jjo yavudde n'agamba bannange naye bwe mba nga ntuusiddwako ekizibu kyonna famire emu. Kati ebyo byonna ne wanaabyogera. Ekintu Aliyensikini ne waafuna obuzibu essaawa zino. Togenda kulaba wadde ekiyenje ekivaayo ekyekana kaasa. Mbuba ne mu top 10 waffe. Gwe. Bannayuganda bali ku birala tebalinako. Agamba gundi olumaamiro lw'okaaba. Bwe banzitanga muteekangawo embeera weya. Kati nze kambabuulire. Omuntu yakoma okola statement eyo abantu ne bateekawo embeera. Yali Bobi Wine. 2021 we bamukwatira eruka. Tali muntu yenna aliddamu kuteeka bannayuganda ku bunkenke. Bwe bankwata muteekewo embeera. Bannayuganda gye basanga bali ku nkwacho yaabwe, abamu bali ku bakyala baabwe. Oba banzise bamuse. Kugaye bagamba n'okugamba bakuziika ssaawa mmeka era bakuziika wa nga teri n'omu ataddewo embeera. Yasuubira nti bwatusibwako obulabe. Hagambe eggwanga ligenda kufuna ekizungu kyonna eri waggulu mu ekizungu kigenda kalakata emiti gyonna gigwe. Bannayuganda bagenda kugaana okulya. Lwaki otagenda kugambye music agenda kuzanyibwa ku radio nga wali ene skin ye katukungubaga mukwano. Ne wokera ku macha. Nagati ali skin. Gezese. Gezesa bula. Kala bule okwebika kunene. Nekera ku macha obule. Tukube simu zo nga tukulaba tukutwesingere tukulaba. Ngeti bakuwambye olabe. Era ashitaka zijja kuba 2 emu yakabadia na mudogo Ruga Media. Ne Ruga Media. Tejja kusukaawo. Ate zijja kuba ku TikTok. Wakitegedde zigenda ku X. X nawe basobola bisoma ebyo. Tezijja kusukaawo ku app ya mu China eyo. Yasusaalanye n'agamba ngenda va mu ndongo mbu n'akebera wansi alaba abali mu kkaba omusajja avudde mu ndongo. Ngateri bonna baseka busesi. Kati ekyo hoteli akaaba omusajja avudde mu ndongo. Kale wano omuntu ayinza okuva mu ndongo ne tukaaba nnyo. Infa kitannaba nabo. Taliwo kati essaawa zino. Era abantu bajja kukola byabwe badigide. Abantu bannayuganda bali bize. Tugenda mu Vincent Sagawa yava mu ndongo. Ne bagamba buli ne bamubuuza n'obuuza bulijjo oli mu ndongo. Okitegeera ekyo. Nenga akasajja kaali kayimba kadongo kamwanyuma. Oyagenda ku machana ga. Vincent Sagawa yagamba nti nvudde mu ndongo bagamba bati. Bannayuganda bagamba bulijjo oli muyimbi. Naye nga bamanya akayimba ke balemeddwa okwekolera. Nga bamanyi sisiri balemeddwa okwokerera. Bamanyi nabiddo bamanyi Ochitege basajja kubulwa yakera kumachina kanzize byokuyimba mivuddemu ne enfanga music wange muzanyanga ale ne radio tezida muzanya ngamba bulijjo music wakubwa ku radio olina muyimbi oli muyimbi ekyo kacho kyamufunisa depression era jali ematugeyo so avera masjidi wala njagala okubagamba ekintu kimu alien skin byonna byokola babikola dda teri alien skin kyagenda kukola leero nga BBC tebakikola bano bana bato eno generation just lwakuba nti eri iPut ne TikTok n'ebirala teri kyogenda kukola leero nga BBC bebe kulu Bobi Wine Chameleone tebakikola abasajja bakubana bwe bayimbira bawoza nnyanja Chameleone bamubefumitangako n'ebiso ne biyitamu ebiti mutemuna bakola violence mwe muli baana bato buuza ekyali mu kizungu awo bagende wachaga bamubuuze bagende wachaga balabe history wa music bagende wa King Mike balabe endongo yali etambula etya bagende guy bamita Thaddeus bamufumita ekisomo kizungu awo nga segu ya faizo ya mufumise labadaba na yikati abasajja bali abaddala 27 nga labadaba mukwata awo atakuwadde stwaka mwezi Clever J mukwata awo atakuwadde manyi Clever yo yagambye ati mujategera Clever yani biri musanvu ebintu byakyuse kati bana abasajja okulaba nti Chameleone abasonyiwa busonyi Chameleone akola bukozi bwati aba abantu bonna bagende wa Palaso Chameleone ayinza kuba yebakubira entoli because Chameleone knows amanyi obulandira bw'abakozi bw'effujjo bonna abaleka bulesi n'ababeera distance because wandibadde ogamba Palaso abaana balumbe wali en skin yabajjawa Palaso olwo ngotabadde violent nenge gali yaja n'abaana nga 10
Parasu yabajjawa. Kitegeza bali ku call ya Chameleon na Jebbi. Jebbi omumanyi. Ne Jebbi mumanyi. Jebbi ya muntu akutunuli abwati. Abasinga mumanyi Jebbi mwamala sitatero kuba ne Chameleon. Mwawo. No duka no fuluma ekisakate no genda katogedde kigambo neki. Kati beba abana Chameleon ba trainings. Ntaka babugambi Jebbi ne taya abana 10. Mudakika 3. Alina babulaka DJ Bulaka omanyi. Chameleon tayagala bwagaza baleka bule sikwaga muri bana bato. Ni wababa wadde betu mwetereza ate ne mumumanyira. Mwagenda kubakolako. Abagala mwetereze bannange nga sindazukuka muganye mwagala competing ne Chameleon. You guys can you compete with the Chameleon? Sewe kivuka kyagamba enyimba za Chameleon bagenda kudamba zike bazeke nenye bulungi. Ayinza kuba n'okuyimba tamanyi kuyimba. Denga ate Chameleon ine kizibu kimu nti Chameleon yali emotional mu byonna byakola. Engeri gyatobye n'endonge ene emyaka 3. Ayina oluyimba baluyita Zali. Ayita ku street zawa alaba bakapati. Agamwe mumanyirani. Mwaliwo batoto banene enongo. Chameleon yandibadde yawumula dda. Naye ayina obulumi bw'endongo. Ate nga tuvudde mu ebyo tunaabeera ku kimu kyokka ekikwate nti Chameleon akubye endongo agimaziza. Abaana tebayimba olwokuba nti ate abaana bayimba bateekamu n'akamanyiro. Uza Chameleon bantu bameka bayi Chameleon ayina obuzibu. Chameleon by that Chameleon ayina ngejja kutochalingamu. Before Chameleon kwogera kapati alien skin yayogera konto limba lwazali terunyuma. Ati yete kimwetagisa kwogera. Because obwo buyinza lwacha ayimba alumba bana abato. Tabalumba Chameleon talumba bana abato. Abana nzika yoga nti Chameleon lutalo olwe luli generation. Bana enko bino nkola bya mawulire temuno. Lulanda bulanzi. Chameleon muno mwanyi. Ti Chameleon asobola kwogera ekigambo nga kya bamutemeramu akantu. Ntikyayitako nadda. Ono maza akolerawa. Because amazima tofu gali nti Chameleon ayina kayimba ayina oyo lumba. Is it lumba? That Congolese music. Ngeri abakonge. Olwa Zali. It's a good song. Luyimba lusobola okuwuliza nga oli mu motoka kawungeezi ova kunyuka n'oli ddala nga lumba oli owaddala. Kati agenda okuwulira bakuba kapati. Ebitategerekeka nagane kakati ayagala tuzanyo oluyimba lumu olunaku lulamba. Chameleon ayina ennyimba esobola okukubwa ate ze zirina okuzanya ku leediyo zokka. Ate kati ye tabayinaako buzibu. Akola leediyo yakolako TV wano waggulu togenda yeeyo. Yakomawa agina akola leediyo ye. Nenno muna ebintu byogera byakwetera ebizibu. Njabitemamu. Chameleon tebamulaba mu kamwa. Njabitemamu bana ebino mbadde njogera. So anyway chamazima kiri talina kuzanya yeka ku leediyo. Awemu abalala space naye bajja muzanyi. Fata tute abala bakole ebyawe bayino kola ne balekera okumanyira Chameleon. Kano kamazika beerawa. Chameleon mwene mu abantu mwete mumanyi Chameleon. Nze kye nalabako ku suubya Chameleon kye yakola sizinza kudda wantu wonna. Naye Chameleon ayina eminyolo magulu. Chameleon yambala sikaati lwi. Oyani yage kamanda mudogo. Beba bana bafangoni. Bana bato. Bamuvuma. Amanchi bamanchi. Ne mwete mwandivumye Chameleon. Chameleon yali afudde. Chameleon ayina obulumi. Chameleon by the mwegendereze. Okuva we yakomawo na bintu birala kuba Katonda amuwa second chance. Kati omuntu yenna agwa mu kkubo lya Chameleon bwati ogenda chifu kiwulirako ogenda chifu wange okizza munda ayinza obutakulumba leero oba enkya. It might not be today. Kuzukukira nga azukukidde ku ddyo. It might not be today or tomorrow. But one day it will happen. Chameleon asana respect yonna oba omwagala oba tumwagala just at least respect his music. Kwache ekirabo kyatuwadde ekirabwako gwe n'oba tomwagala ng'omuntu era naye akugamba mwe musobola okuba nga temunjagala but at least love my music. Ne omwana we kye yatugamba Abba naga tata we n'oba tomwagala kubanga nange mmanyi waliwo byakola nga mwena temusobola kumwagala but at least respect him with his music gwakuwadde over 30 years. Nika kati gwoze mu covid yaweddi bigwe banaganda bakuwagadde uyu mwana aliensikinye mwana yake yajja mu ndongo muno nga tasanze hardships. Tubamenyeranga ku CD. Okitegeera. Tubamugubanga ku kivulu. Tamanyi obulumi tabumanyi nti n'abasajja ba Chameleon abo. Batwalanga music eyo mu bajjoero yisabiri by then nga be ba consultants ba ma radio. Oba yagala emboze entuufu ya struggle ya music obuzanga Dr. Hilderman ng'omusanze. Yatwala oluyimba lwe radio emu y'amaanyi mu Uganda wano. Omukulu n'akwata ka CD kapapa. Wayimbye biki mazongoto. Olamudedeko mazongoto. Mazongoto asobola okuvuga wano ku radio eyabendi. Sajja tunaddayo by then atinga kito sagala kugenda yeeyo. So mumbeera bwetyo abasajja basitwagolinze ne music ono. Basitwagolinze ebbanga ddene ne mukama akusaasidde ozze 222. Otukubye 222 omutadde wali gwali ku top. 223 gwali ku top.
2024 onafuye 2024 nga gwaka otandise okukola effujjo kati bannayuganda oyagala bakurecognizinge nga top 10 olwokuba okuyimba ku declininzeemu kati nosalawo okola effujjo naye nga abasajja bayagala okukolako effujjo bayimbye emyaka n'emyaka nga tonnaba nakuzaalibwa because Alien Skin Kamino agenda okuyingira ku scene okutandika okuyimba ennyimba Alien Skin yayita nebata tebana kulowoozaako nti bali muzaala buli Kamino abadde mu game muno over 30 years ng'akuba kati osobola kujja notandika kukola bintu ebyo nolowooza nti oyagala kubeera ku level yemu ne Kamino yagenda bakuba emiggo nze nabagambye Kamino tuyeka eyakkirizibwa okola ekintu kyonna wano mu ggwanga ensi neeta Kamino nayo bwatyo ojjukira nga kuba babodaboda emiggo ye ayagala nnyo okuteeka abantu mu mpisa era babodaboda wali ozzeeko okulaba nga batambulira ku motoka ye ayina enzo enkoni akubirawo kati awo yabalaga nti abakubye ne waliwo ne basongamu obusonzi bwade nga gwe tereera naawe tereera naawe tereera okiteeka so what next ekiriwo Alien ebyo byaweddeyo dda Alien kati tukyalina ngekye tuyinza kumuyambamu time is buweddeyo obudde akola atya kati kyalina okukola ng'omuntu omukulu ajjeko essimu agijjemu n'eryanda adduke nate n'odduka n'oguma zambiro ajiwe komanda mudogo kuba kati ye komanda mudogo abo bo leero lwakumeka twatwaga twogera ebintu leero lwakuna amazima gennyini enkyasi lwakutaano ate kabadi ka polisi okamanya aka Friday lukwata ku Friday kati nze mbagambye leero lwakuna enkya Friday ekibuyaawe enteekateeka eriwo bakuleeta ku Friday ku Monday kooti etuula bakuleeta ku Friday olina okubeerawo weekend bali baba bagenze muki mu weekend Friday saawa nya kooti etuula leero agenda kukola akabonero kalabba ayo tebikyaliwo kati eroza waki byonna babirese balinde Friday nze nawuliddeko nti ne guli omusango gwaliyo nti alina okudda nga mu kooti okweripooti nga teyaddayo abantu abamweyimirira beyatadde mu buzibu kati ebyo byonna Friday nze seyimirira muntu kati oyagala okukitegeera waliwo omukyala yayimirira omwana we simanya omwana we bana bali ku musango gwa Kayanja mbu omwana n'abula n'adduka ate tebaasiba mu maama byebyo ogenda okweyimirira omuntu oyo n'okuba ndi omuntu oyo omanyi gyasula omanyi biki n'ebirala n'abantu bamala gafa mbulwokuba olina endagamuntu ogende weeyimirira omuntu so ebintu mu bikomi nenze mbagamba nti leero lwakuna twagala ebintu bino ng'abantu bategeera leero lwakuna enkya lwakutaano ogenda kuwulira kiyumba anaagwa yonna Alien gyali yonna mudogo gyali bagenda kubakwata enkya babatwale wali ku magistrate babasuzeewo Monday ku ssaawa 4 kooti ebeetuula bwaba mugezi teyeetantala lunaku lwakutaano kubako watambulira ne wanaba tatambudde polisi ekedde wakaawe leero ekeddewo kwanza empiseewo nga bambuka bagenze kunoonyereza ndabe bapimyewo crime scene biki balina obuntu nti bali mu kulondawo byonna biwedde bagambye babikola leero lwakuna enkya kale wetu tutambudde olunaku olwaleero tubadde ne Sula Flexible wali Flexible media ne ku celebrity track ensonga zo tutambudde zibadde mpanvu nnyo kuba twatandikidde n'okutuuka mu kaseera kano naye nga violence tukubiriza abavubuka mu kaseera kano ketulimu naddala ketugendamu ak'okulonda kano mwegendereze anti bakukwata leero bakuta emyaka 4 okuva kati atuli mu 2 tugenda mu kulonda mu kalulu ka 2 n'owulira embaga nti bamukutte leero bamuta mu mwaka guli 20 emeka 3 so twadde bulonde Sula Flexible sibula abantu tuvanze mwe bali okutulaba abadde batugoberera ku mikutu gino ebiri Celebrity Extra ko Sunny Flex Media Official amanya enze Sula Flexible tubeerawo nga tumenyamenya ensonga zino olumu twaganye tubigende ebuziba musobole okutegeera kiki tuba twogerako kubanga tukimanyi bulungi nti abantu abasinga okubeera nga mwagala okunyonyola ku nsonga zino ate olumu batemuzimanyi olwo muba bato muzo kati bwe tujja twagala tukunnyonnyole nti kino kyajja bwekiti nakino kiri bwekiti nakino kiri bwekiti kale wooli olina okuba nga tofunye sayidi yemu naye nga leero lwakuna enkya Alien Skin ne banno mugenda kukwatibwa leero lwakuna byonna polisi byekola bikikola byonna babalwa byonna biwedde n'obujulizi bwonna bukoze ekiki buwedde
Ebakukwata olwokutaano mukimanyi bunyo kyebakola Franka Ntambi bakutwala n'osola olw'omukaga ne Sande ku makya ssaawa 4 Magistrate Court Makinge ebeetuula base bayayingidde mwendaawo neeyolekera base beeyolekedde kati kitegeze bakukwata wetunaaba nga tetusabye nnyo oyinza okukomawo 2-3 mugumu bere bulungi mweraba